Essuula ey'e13 ey'akatabo Omunaku Kaama, omutwe gwayo gugamba nti akola amaka. Mu myezi egyaddirira nga 6, Lukoti yali enju amaze okugizimba. Amabaati yagagula Kasanda kubanga olwo omuyindi Bifekeera yali amaze okuteekayo edduuka eyalimu kalonda w'ebintu. Era omuyindi oyo Guluma Hussein abantu bamweyunanga nnyo anti ng'atunda nakisa ate ng'emiwonde gye abantu bagiyita gya nseko. N'olwekyo Pawulo yasobola okugulayo eminwe gy'amabaati ku muwendo musaamusaamu. Ate kati yali anoonya mukazi wa kuwasa anaamutokozesanga amatooke, naye anti Katonda ky'aterekera omunaku. Lukoti yali atambulatambula mu kibuga ky'Emityana n'alaba omuwala eyali naye azze okwegulira obuntuntu mu maduuka. Munnange akageri ke baalabagana tebeekunya nga basiimaganye dda nga kufumbiriganwa. Yali muwala muto era nga yakava mu ssomero, era bakadde be baabanga Nambaale okumpi n'Emityana. Newankubadde baafumbiriganwa Kiganda, ekintu Lukoti ky'ataayagala nnyo, naye era baali basanyufu mu maka gaabwe kubanga baali basiimaganye bokka. Ate ekintu ekyasanyusa ennyo Pawulo kwe kulaba nti newankubadde omuwala ono yali muto bw'atyo, naye yo enkumbi ng'agimanyi bulungi. Teyalwa kusimba ttembo era olwo nga bakola kaweefube. Era kati baali bafunyeeyo abapakasi nga 6 abaabayambanga ku nnamungi w'agalimu. Omukyala yasimbanga emisiri gy'ebijanjaalo, binyeebwa, mpokya, ndengu era n'ebirala bingi. Olusuku lwe bwe lwakwata n'atandika okusimbamu balugu, naddigoya, kyetutumula era n'endaggu, zino eziba ziranda ng'ebijanjaalo. Era newankubadde yakolanga nnyo mu lusuku lwe bw'atyo, naye yasimbanga n'ebirala eby'okumufunyisaamu ku nsimbi ng'omuwemba era ne ppamba. Mu kiseera kino Pawulo yali afuuse nnyo, era eggulo lwe yabanga takoze yalabikanga ng'abbaalabaala mu nnimiro ze alabe engeri abasajja gye bakozeemu. Oluusi bwe yalabanga ekitundu awali ettaka ekkalu ennyo eryakalajje, yalagiranga abasajja okusomba obusa bayiwe mu kitundu kino walyoke wagimuke. Newankubadde oluusi abasajja baakaayananga nga tebamanyidde ddala nsonga ereesa busa buno, naye ye Pawulo yabakwatanga mpola, anti ye nga kyakola akitegeera bulungi. Yatandika okugula embuzi era n'enkoko ng'agasseeko n'embaata 2, anti yalina amanandi ge nga gafiira awo. Ebbanga lyayita ttono ng'obukoko alina lwebeeya, naye zo embuzi tezaayala mangu, anti zaagwamu nagganga w'olumbe ne zikenena. Ate zo embaata zaabalekera kyewuunyo kuba baali bali awo mu luggya banywa kacaayi ak'eggulo, bagenda okulaba ng'embaata emu epaapaala, ng'ebuuka ng'etumbiira nnyo ng'ekkirira mu kisenyi, n'eyookubiri nayo bw'etyo. Ate munnange zadda zaafuuka gino emisu gy'ekanyanya gimugenzi tazze. Ate yali ayitaayita eyo mu kyalo n'asanga omusajja eyali alina obumyu anti ng'alina ggana ddamba. Ko ye ntya nti gakuweewa munno, tannagulayo bubiri. Bwe yabutuusa eka n'abukolera ekiguli awo emmanju w'effumbiro mwe bunaabeeranga. Tebwalwa ne buzaalayo bunnaabwo obulala 2, olwo ne buba 4. Bwali busimye n'ebinnya mwe bwasulanga. Lukoti yali ayitaayita ku kiguli alaba obusulo bwe bwe buteguka. Yagenda okulaba ng'akamu ku buto keebase awo kumpi n'ekinnya. Kyava akasukayo akayinja nga tekeenyeenya. N'aba ku lumuli
n'akanyeenyanyeenya era nga tekeekyusa. Kyeyava abuuka ekiguli n'ayingira okukakwatako nga kakalu kajjo. Kamunguluze n'amukwata. Kyeyava asokoola mu kinnya nga talaba kivaayo, ko ye guno munyago. Kwe kusaba Nnaalongo we enkumbi okusima ekinnya, yasanga mirambo gya bumyu nga gyerambise. N'ekyokukola kyasooka okumubula, n'atangaala ng'ekimuli. Oluvannyuma n'addira obumyu bwonna n'abuziika. Bw'ate ekiro bo abasajja be bajja ne babuziikula nti ssebo ono ayonoona nnyama, ne babulya. Oba ow'ettima ye yabusuulira obutwa ku ssubi lyabwo, anti ssebo abantu ba kitalo. Bwe baalaba yeekoledde n'afuna ebintu bye, ate baamuwalana buwalanyi. Leero n'asoberwa ensi eno. Musajja wattu bw'atyo ng'ava ku bumyu. Mu kiseera kino Pawulo yali amaze okugula obutabo bungi obulimu amagezi g'okulima n'okulunda, era yali ajjumbira nnyo okusoma amawulire agafudde mu nsi ye. Mu nju ye yali aguliddemu ebipande ebisiigiddwako ennukuta ezitemagana obutemaganyi zitiziti, ennyirivu era ezisanyusa okulaba. Awo w'atuula awaali entebe ye mwami akooye, ku kisenge waggulu waaliwo ekipande ekyali kiwandiikiddwa mu nnukuta ezigamba nti enkumbi kyerikola, omunafu yali kyewuunya, era n'ebirala ebiringa kino. Waali waliwo bingi nga byewuubira ku bisenge. Naye leero omusiizi yasiiga ekyali kigamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, n'akimalirako amagezi ge gonna, anti nga kyonna kitemagana kiti butemaganyi, era bwe wabanga oyingira n'okirengera ng'osooka kusikattiramu n'olyoka weetegereza amakula. Bwe yamalanga okukola ku mirimu ng'agwa mu ntebe ye ng'asoma ku bitabo, olwo nga kabiite we naye ali kujja kutegeka ddigobe. Era olwamalanga ekyemisana n'omukyala n'asoma ku butabo obwali bumunyumira. Omanyi yayagalanga nnyo obutabo obufa ku ntalo. Bwe yabanga tasomye ng'aluka ekibbo oba omukeeka oba okutunga. Olwo Pawulo yali amaze n'okufuna eggaali nga w'ayagala okugenda takaluubirizibwa nnyo. Era mu kiseera kino nga ku kyalo kuli abaasinzanga Pawulo emmere nga mpozzi babalirwa ku ngalo za ku mukono gumu. Era wasanganga abantu bazze okusaka. Abamu baalimanga mmimbi, abalala baaleetanga nku oba mazzi, era n'abandi baagulanga buguzi n'ensimbi zaabwe. Bw'atyo Pawulo ng'amaze okufuna nnamungi w'ebintu oyo, yamanya bulungi nti omuntu ddala Katonda bw'amutonda abaako ekintu ky'agoberedde okumussa mu nsi. Nti era omuntu oyo bw'atuukiriza ekyo ekyamutonzesa, aba ddala ategedde Katonda bw'ali omukulu era ow'amagezi. Wano nate we yajjuukirira olugero olw'ekiganda olugamba nti omunaku kaama yeerandiza yekka. Ate bwe yasiriikirira n'ategeerera ddala nti ogutateganya teguzza nvuma. Eyo y'enkomerero y'akatabo Omunaku Kaama. Weekuumire ku mukutu okumanya ebifa mu butabo obulala.